birinye biri mu ggwanga Uganda. Waliwo ebyebusoga bikyakutta akati ebyebusoga. Mama we London afuuse mama we London okuva lwe yayingidde mu ggwanga Uganda bamufeffetta. Simulinako kigambo kirala, nze namubuulira ebyange naye yamanyi kuba alwanira kiki, yamanyi ekikenge. Nze nembera wano bati ne baŋŋamba nti ekintu bagizedde ekintu tosooka nga nyingidde Uganda. So ne mama we London yamanyi byakola, yamanyi byalwana, yayingidde dda bamufeffetta. SFC basindikaganyidde ku Embassy nga SFC erwana kumpako okuyingira British Embassy. Bamwagala omujjayo, bo bamanyi mbu ali mu Embassy munda, ali under security ya Embassy naye tali mu Embassy munda. Mama ali mu jjinja, olwedde njogedde ali mu jjinja mwennyini. Ng'abasoga bonna bali mu keetalo balindiridde omukolo gwa Kyabazinga, abangi bagwesunze nga bagamba nti bagulinze bulinzi nga mbaga. Abandi bagamba nti ffe ekitulindisizza okulaba, twagala kulaba katemba wakati wa mukyala mukulu gwe bagamba yayingidde dda eggwanga awamu n'oyo mukyala gwe bagenda okugatta ne Kyabazinga. Wabaddewo envuuvumo nga bagamba nti mukyala mukulu yayingidde ng'agamba nti agenda kulemesa omukolo gwe okugenda mu maaso, oluvannyuma lw'okubeera nti takkiriziganya na kyakugattibwa babiri bano, ng'ate ye mukyala ow'empeta agamba nti ekkanisa ya Uganda ekimanyi bulungi nti ye mukyala wa mpeta kubanga baagattibwa ne Kyabazinga era ayinamu n'abaana. Abantu babuuza ebibuuzo, omukolo guno gunakkirizibwa okugenda mu maaso kubanga webanga kkanisa ya Uganda emanyi ku kintu ekyo, be bannaddiini tebasobola kukkiriza bagatte omuntu oyo ku mulundi ogwokubiri ng'ate mukyala we akyali mulamu, nga tewali na nsonga gye baawaddeyo erobera babiri bano okwawukana. Omukyala mukulu we yeewera era bagamba awulira bino ng'ali mu ttaka mu ggwanga erya Uganda. Kyewuunyisa nti abantu bonna bagamba omukolo guno gunaabeera gutya, mukyala mukulu nga kwali banaagusobola okutwala mu maaso, era abandi bagamba nti mukyala mukulu no tebasobola kumukkiriza kutuuka ku mukolo guno kubanga security egenda kubeera ggulu. Naye ye yeewera agamba era naye waali alina security emumala era ali wansi wa security ya UK kubanga gyawangaalira. Wabula bagamba nti ebituukidde wano yo olwalangiridde nti atuuse ku ttaka lya Uganda, ate omukyala agenda okugattibwa ne Kyabazinga wa Busoga yafulumye dda mu ggwanga Uganda taliimu. Kyewuunyisa nti katemba ali awo babala kaki. Mukyala muto gwe bagenda okugatta ne Kyabazinga yadduse mu ggwanga yagenzeewa, era nsonga kyenkulu ezo ezamufulumizza eggwanga ng'ate mukyala mukulu awera nti omukolo tegugenda kubaayo nga ye yakayingira eggwanga. Wuliriza omanye lwaki mukyala muto afulumya eggwanga na biki byadduse okukola eyo gy'alaze. Nga bingi nnyo ebiriwo. Ate mama we Busoga njagala mumunoonye eiza afulumye oba agenda fuluma. Mama we Busoga agenze Rwanda kukola mikolo, bw'aba tannafuluma agenda fuluma. Mama we Busoga gwe batugamba nti Musoga peke, nedda. Mama we Busoga agenda Rwanda ku lusozi Mbulabutuulo n'ewaabwe mu bajjajjaabe okola emikolo gyonna okubakakasa nti tuyingidde mu Busoga. Waliwo bbaasi ezisomba abantu abawala Abanyarwanda okuva e Rwanda zibaleese bali mu woteeri ejjinja, bagiyita Nile Hotel, bali awo be bagenda okubugiriza maama ng'Abasoga. Abo bajja batekamu awo abawala Abasoga nga baaba aboogera. Bano bo basirise kuba tebamanyi Lusoga, tebamanyi Luganda, tebamanyi Lusoga, Banyarwanda. Kati abagenyi abanajja ku mbaga basobole okulaba obeera awo ng'olabiriza naawe ofunyemu olumaliriza ng'odderi ng'oyanguwa ng'osala bwoti ng'ogenda omusanga. Wange tubadde ekintu sitole ki. Bane babayiridde nasalibedi y'Abanyarwanda mu Busoga kugenda Jjuli okugambye mama we Busoga bagambye bagenda kwekwasa kino. Mama we Busoga agenda kubulamu zino ennaku bagambe security ye teri safe olw'okuba mama we London is in his house. Now mama we Busoga yasoka fulumemu for security purposes. Bwe batusiwe bagamba
for security reasons mama we Busoga asooke afulumemu kubanga komando wa Bungereza ali mu nyumba. Babalimba si kye kituufu mama yagenze kukola mikolo e Rwanda. Bonna bamama tata gwatulitira gwe tugenda naye bonna bamama. Nawe nkumaze nani omulala gwemmaliriza mbabuulire temugwawo ekigo kamba preparing ng'obudde bukyali. Muhoozi kalina emizimu ye best man wa Kyabazinga n'ekyo nkimaze. Bwe mukiraba temwekanga. Muhoozi ye best man. Mwe mubiraba physical empty best man bo bali mu spiritual world. I repeat. Mwe mubiraba mu physical world nti ye best man naye yali mu spiritual world. Namwe mbamazi ali omulala gwensigazawo nawe mbamazi ndi mu budde bungoba nawe mbamazi. Now classmate wa ASP asimulira abaana bazanyira mu class naye gwe class monitor gwe ndi okusooka. Najja wano ne mbagamba ku bantu ba Wakiso Town Council. Mujjukira lwe najja ne mbabuulira ku saga eziri mu Wakiso Town Council. Ne mbabuulira ne mbatemera enkayana eziriyo nga bagenda okulonda the speaker wa Town Council ye Wakiso nga nabagamba nti eyali speaker wa council eyo yafuna ekyeyo ye n'agenda mu diaspora. Ne wabaawo enkayana ezaaliwo wakati awo nga bagenda okulonda ng'era bwe zaabaddewo kono yabakubye emiggo. Kati zino enkayana ne nzibabuulira ne nzoogera ne mpanjagira secretariat okuziyingiramu. Nze wuli soogera kintu gwe sikimanyi. Kati okulonda kwawedde bwe kuti. Weesimbyewo abanuupu babiri. Saagala kubawa kintu n'enkikomya mu kkubo kankibamalireyo. Weesimbyewo abanuupu babiri. Omu yabadde mulenzi omulala nga mukyala. Omukyala ono amannya ge bamuyita Kate Nabunnya oba Nabunnya Kate. Akiikirira Kisimbiri. Yatta omukago ne NRM ne chairman oyo wa Wakiso Town Council. Ng'abantu baagala kuwa ono omulenzi wa Nuupu ali royo eri Nuupu. Baayiye ebintu bino wammanga. Mu kulonda nga bakandidenti bonna ba NUP gundi wulire ekyabaddeyo. RDC yabaddewo mu kulonda to preside over the process. Police, UPDF, military, SFC nga bali mu Wakiso Town Council bagenze okugoberera okulonda kwonna nga bwe kutambula. Ne bakwata ssente ne baziwa bakansala. Ne bali omusimbi ne bateekawo RDC ne bateekawo amagye nga ne bamaliriza nga balonze oli owa Nuupu eyadda ku saidi ya NRM. Owa Nuupu ne bamubma ne bawa owa Nuupu owa NRM. Saabibagamba era oyo omukyala gwe balonze wuuno n'abamulonze abamu abaliddemu olukwenzi anti omuyi wa Mukama likunzi. Mukama antumye nga
obalaba abantu abo abeefunyisafunyisa obwo obukondekonde obwo obukondekonde oyo wakisimbiri oyo omulaba bwe yeefunyizafunyiza obukonde obwo mbu wa nuupu nnyo. Abo oyo mujambula yennyini oyo gwolaba oyo yaggisizaayo SFC RDC ne babba akalulu ne bakunakuna. Abamu ku baalidde omusimbi baabano wano nze nja bibalaga ono yali independent kaliba nabbi baterayo kubanja kutegulwa wano ekintu. Oyo yatuliddemu olukwe oyo gwolaba oyo abewakiso oyo yatuliddemu olukwe. Kyabaleetera noyo yatuliddemu olukwe naye ali ku tiketi ya Nuupu oyo bwenzijanga wano nenjogera ebintu mbasebakusa byemba njogera mba mbitegeera mba mbikakasa. Ebyo bye byabadde mu Wakiso Town Council. Bwe yatuuse okulayira bamugjewo ne bamutwala ne bamulayiriza mu ofiisi ya kooti ya tawuni kiraaka. Teyalayiridde no mu council, bamututte ne bamutwala kiyita mu luggya ne bamulayiza. Ebyo ne biggwa Secretariat nabagamba temummanja. Anti bwe mwali mutusaba akalulu mwatugamba mugenda kulwanirira ggwanga terigwerayo. Bibino mu Bayibuli. Muyimirire naffe tuyimirire ku lwammwe. Naye bwe mugaana era Uganda ejja kununulwa. Saagala wabeereyo omuntu alowooza nti atuyamba. Saagala wabeereyo omuntu alowooza nti ayamba Uganda nti ye yaliwo. Buli omu kyokola kikole Uganda enunulwe. Naye era ne bwe munaagaana ng'abalala bwe bagaanye Uganda ejja kununulwa. Naye gwe n'ennyumba yo mujja kuggwaawo. Kyokola okuyimirira otaasa nnyumba yo. Bw'oyimirira oba otaasiza nnyumba yo naye yo Uganda ejja kununulwa. Bw'onoogaana n'otuula butuuzi n'obeera compliant ennyumba ye ejja kuggwaawo ng'ennyumba ya Kazini bwe yaggwaawo. Ennyumba ye ejja kuggwaawo ng'eya Nobbomayombo bwe yaggwaawo. Ennyumba we yo ejja kuggwaawo ng'eya Nyakayirima bwe yaggwaawo. Ennyumba ye ejja kuggwaawo ng'ez'abalala bwe ziweddewo. Live example ziri balondawo okubeera compliant. Famire zaabwe ne ziggwaawo. Njagala ombulire mu myaka 10 mu mawulire g'e Uganda obuliddeyo eggulire erikwata ku Nobbomayombo, ku famire ya Nobbomayombo emirundi emeka. Olowooza tebaliyo? Bali bamaanyi ng'ensi batya. Nyakirima nga buli obaawo ekintu mu palamenti era minisita wa internal affairs Nyakayirima Jeno Nyakayirima teyalekulira ate ye ng'awulira ayamba buyambi Uganda okugisaavinga byonna yabisobola ye Jeno yakikira amagye mu palamenti. Ate si kyekyo kyokka
ye Minister wa Internal Affairs byonna yabisobola compliantalization yaggwawo ne famire ye mukazi w'ensereko yamuwasa Nsereko Kagege bwe yamala okutta Nyakayirima n'awasa muka Nyakayirima njagala yeegaane bwe yamala omutta n'adduka emisinde okola ku postmortem report e Dubai Nsereko okubuzaabuza postmortem report Nsereko n'agenda n'awasa muka Jeno Nyakayirima famire neggwawo naawe naye Uganda yo weeri etambula kati naawe ali wano awulira nkugamba situka otaase famire yo bw'ogaana gwe ne famire yo mujja kuggwawo naye Uganda ejja kununulwa Muroddokayi yakyogera n'akigamba Esther bwe yakimanya yayingirirawo ekisibo kya nnaku ezi n'agenda n'akola ky'alina okukola bw'oyimira totaasa Uganda ejja kununulwa oba nnyina gwe njogedde naye kati gwe tuula anti abaweereza Museveni bo tebafwa alina ne basooka okuttira abaana gwe n'owona ye omwana n'asooka n'amutta ekyo ekiwundu ky'omwana genda obuuze Katumba Wamala bw'akaaba bwe yali akaaba yagamba kale wakirise nga nze nfudde omwana wange n'alama neyo famire yagimalawo Katumba yafa lwakuba kyataawo okimanyi obulumi bw'alina ku mutima naye musajja wattu oba Katumba obwa Jeno bamuwa buwe nga si Jeno naye Museveni ojooza naye Museveni wajooga Katumba Wamala oba bwa Jeno bamuwa buwe nga kugamba bakwata bukwasi ne bamuwawo ekintu bwe Jeno nga era agwana kuba kopolo obulumi obwo kati naawe compliantalization ojja kuggwawo naye Uganda ye eri mu kununulwa gomanyi Uganda weeri olaba ekyo ekigambo kiyiseewo bwekyo kirabika waliwo abadde ayagala okuva ku vidiyo amangu agende nga takiwulidde oba ani oyo oba Katumba Wamala oba ani genda nakyo ogenze nakyo olimba nze ebigambo ebyange byonna byenjogera wano mba nasiibye mbisabira Mukama kati genda naago amafumu yenna agenda naago omusajja yagamba we are the national resistance movement ogamba Kiggo Kyagulanyi mwakubye batono senga mwabongedde yaggwawo naye Uganda eri mu kununulwa tetusobola kukkiriza we are the national resistance movement Morning Bulizi mama zalinga bbiri ez'akawumukwano bwakyanga olunaku olulala naye mukuziba bwakyuka kale eyo tuvuddeyo bingi nnyo ebiri mu ggwanga Uganda ndi mukambwe mukolera naye bannaye muŋŋambire MC Nomani ne banaye MC Nomani yangaye mbuno nkoleyo likodi endala